Vidiyo eno gye mbatadde waggulu bwe bukakafu obulaga nti ebifo by'omwewanyisa ebifo ebironde si bifo bitukuvu era tebyalondebwa Katonda. Mbadde sigenda gizza mu Luganda naye kankikola olwo abantu abasinga bangoberera okuba nti oluzungu luno okuluwulira si kyangu. Omusajja ono Muyudaaya era mu vidiyo eno yali annyonnyola abantu abalonda Isirayiri. Ensi eyitibwa Isirayiri yatondebwawo Abamerika n'Abangereza mu mwaka gwa 1948. Kati ekinneewuunyisa Yesu yaliwo before era nga bagamba ali mu nsi ya Isirayiri. Yesu yawangaalirawa ewatuufu? Akugamba nti abasajja baatuula ne bagamba Yesu enzikiriza tugitonzeewo naye twetaagayo ekifo, ensi ensuubize, ensi entukuvu eyo Katonda mwe yassiza obuyinza bwe n'okukola kwe. Abasajja bano baatandika okutambula ensi nga banoonya ekifo ekiyinza okufaanana obulungi kiggyeyo ekitiibwa kya Katonda. Mu kutambula ensi okugyetooloola baagwa ku Uganda, kwe kugituuma Pearl of Africa. Nga balaba obutonde na buli kimu weekiri, baabalaabalamu ku expenses ze baaliko mu kaseera ako okwetikka Abayudaaya bonna okubajja eri okubaleeta eno nga kigenda beera expensive. Ne balamu n'olutalo lwe bagenda okuteekawo okutirimbula abantu abali mu Uganda bonna basobole okutunda wano Isirayiri, ensi ya Katonda ensuubize, kubanga obutonde mu Uganda bwali already set. Kati olw'obutamanya n'obutiitiizi n'okugoberera omuwawa n'obutayagala kunoonyereza, Isirayiri bakugambye yali erina kubeera mu Uganda okusinziira ku bo abatondawo emboozi eno baali balonze Uganda era baali wiiringi okutta buli omwalimu. Beetikka Abayudaaya okubajja eri babaleete babatuuze wano batandike okusiisiira n'okutondawo ebifo. Zi Yerusaalemi bandizizimbye wano, zi yeekaalu buli kimu bandigitaddewo nga bwe baakizimba eri bye mulaba kati. Kyova olaba tosobola kusanga ntaana ya muntu yenna ku ba 12 disciples mu Isirayiri. Tosobola sangayo muzzukulu w'omu ku bo mu Isirayiri. Ebintu bino mukolese emitwe muzuukuke.